Mwongelemu. Our power. NUP. Everywhere. NUP. Everywhere. In Chankwazi. Everywhere. Nkwaniriza nate gwe mukwano gwaffe atugoberera era nga nkujukiza nti subscribe updates His Excellency President Robert Kyagulanyi Ssentamu nga presidential candidate eyesimbyewo mu kalulu kano akajja ak'omwaka gw'e2026 ku tiketi ey'ekibiina ekya National Unity Platform. Olunaku olwaleero atandise okuba nate nga campaigninga era ng'olunaku olwaleero abadde ku Bikoma Playground Kyankwanzi District era nga omukulu ono kigambibwa nti ayaniriziddwa Deputy President wa Buganda Region Honorable Muhammad Muwanga Kivumbi, LOP Joel Senyonyi awamu n'abakulembeze abalala ab'enjawulo mu kibiina kino ekya National Unity Platform. Kakati omukulembeze kigambibwa nti nate rally eddako ejja kubeera ku Kiboga District. Kakati omukulembeze His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ayaniriziddwa abawagizi be bangi nga musanyu eringi ennyo nga bamulaga omukwano nga bawaga people power our power NUP everywhere era nga bano bongedde okubanga nate bamulaga omukwano mungi ennyo. Kakati poliisi ezenga egezaako kubanga etaataaganya campaigns ez'omukulembeze President Robert Kyagulanyi Ssentamu mu bitundu ebyenjawulo, wabula poliisi gye buvudde ku lunaku olw'eggulo yavuddeyo ne yeegaana ebyokubanga etaataaganya campaigns ez'omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu era nga bano bagamba nti tebanaba kubanga bamutaataaganya babyegaana, wabula poliisi ezeerabikako nga etaataaganya President Robert Kyagulanyi Ssentamu awamu ne ba presidential candidates ab'enjawulo ng'omukulu amanyikiddwa nga Nandala Mafaabi ng'ali mu kibiina ekya FDC naye olunaku olw'eggulo yalabiseeko nga poliisi emutaataaganya okubanga atuuka mu kifo w'alina okubanga akampeyingira, wabula abawagizi be abalaze omukwano mungi bamulaze nti bo bamuli mabega era bamusanze eyo gy'abadde ayimiridde mu poliisi mwennyini mwe beeye ne bagezaako okubanga bawuliriza presidential candidate Nandala Mafaabi. Kakati n'olunaku olwaleero His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nate azeemu okubanga akampeyinga n'abantu bangi nga beeyiye ku kisaawe kino okulaba nga bawuliriza ebigambo bye, okuwuliriza manifesto ye n'ebintu ebirala eby'enjawulo. Stay tuned and don't forget to subscribe.